Banya oli basiro Deo no gwe mulaba bamukwatako n'omugole ng'enkya bamuwasa Deo ng'ali naye muloogi akola pono Deo yogola omugole nga nkera agenda ku mbaga naye Deo n'aloka amukakkanako mu kiro n'amukolako emikolo gya pono twali kalisizo waliwo abadde abuuza nti okakasa Deo oyo walugamba Yannimba twali kalisizo bambi bampangisa nyimbe ku mukolo nange saakigenderera bambi era oyo omukazi bambi ansonyiwe naye saakigenderera kyali kite sitole ebeera eti eyo gwotegera otya nti omukazi yali agenda ku mbaga gwena okakkana ku mukazi wo ku mugole wa muno omukazi yasaba nze ngende nyimbe ku mukolo ogwo ng'asaba bbaawe ate nga nzisiina na nnyimba za mikolo zisiyimba ku mikolo bannange kati ne kiba kitya kumbe kirabika oba omukazi yali ayagala pono ndowooza twogerere mu pono omugole ndowooza twogerere mu pono kati tugenda munnange osobola okuyimbira abagole obayimbira akawanga kaagaana ale Deo naawe nooba osuse ng'ogenda ku mukolo gw'embaga abaga mu muyimbi azise nga omuyimbi avaayo akawanga yogera nkubirawo omugeni genda iyo oli omugole yagamba amanyi bwe batuula mu miitingi zaabwe baserekitinga abayimbi be baagala babeewo ku mukolo ogwo nange yali surprise gyendi bambi munsaasire kyenakola kale tekyali kirungi abalala bakimanya neyawasa omukazi yakimanya ti mukazi we namukolako emikolokolo naye kale yamala n'akimanya naye teyakimanya ate ku olwo kubanga baanoonya omugole nga tebamulaba mwali mwekwanye ebbanga ddene n'oyo mukamuno namulaba ku olwo ku lunaku lunyini lwamukakkana ate nga sisitimu zonna zikola bulungi ezange wayambala akapiira olaba pono kakati okakkanye ku mukazi wa munno enkya mugole omulabisiza pono nakola bulungi ku olwo okwanjula wayimba bulungi omugole n'asiima kati yalina okuwanga ekirabo okusula naye mu loogi asi loogi yali yategekeddewe ngenda okusulanga naye wakyama kuba yagamba nti omuyimbi wange tayina yali yataddewo ne security enkuuma naye abakazi nga benzi nnyo nti tayagala bansumbuwesumbuwe eyo waliyo bantu be kuba omukazi yalimu baali bakolamu newe waabwe eyo we yakutegekera okusula ekiro yeyeereeta naye waabwe eyo baali bakolamu kuba twali mu kwanjula ewaabwe eyo naye nga bakolamu nga balina obuyumba bungi bungi kati akayumba nze mwe nali emikolo egyo mwe gyali baali bakataddeko ne security nga ye yagitaddewo nga tebayingirayingirayo wabula nga nze ntuma bakagwa bange kagwa genda njagala bagire wano kagwa neetagayo kino nga sirebu bwabeera oba mugiyita gaali ennaku zino walina gaali akagaali kabalema walina gaali ddaliyagesebo etuulwako nti bannaye wano kino kibuzeemu wano mutereezeemuko wano katono kiganye mangu ddala mbiro ebitereera kati nga security fe ate we tuli ekituufu yo yali nga ngumu bulungi omukazi najja omukolo bwe gwaggwa tuyimbye bulungi abagenyi babaabe bonna bazeeyo kubanga jjukira abajja okwanjula tebaddayo na mukazi baabaze bamwanjulire mba ndi awo ng'omukyala azze omugole olw'emikolo gyonna giwedde bataata baabwe bamaama baabwe bonna bazzeeyo abamu bagenze dda nga kwebaza webale butanswaza kozi munange webale kusimanga nange gye biraga simanyiiyo munange webale butanswaza kati ebintu byali mu webale butanswaza
N'oweeweeta muka munno omugole n'oweeweeta. Nedda weebale butanswaza. Amawulire gano naye kyankola bubi naye nga ziri ebyo si mu bubi bambi. Weebale butanswaza. Omukazi bambi yali akwebaza. Omukazi yali akwebaza. Weebale butakola ki? Butamuswaza n'ojja n'oyimba n'osanyusa abagenyi be. Naye n'asalawo n'akusanyusa bambi n'akuwa ku bitundu bye. Ate bwe twamaliza neefuna ennaku ku mutima. Ate yaaki? Eyo ennaku bannange. Oli omukazi yali mulalamu. Atya? Bye yakola mukadde ako nafuna ennaku ku mutima. N'akuwa ku bitundu by'ekyama. Nga biwedde olwo konza oba singa ayenze oba singa oba nanyini ye. Naye ng'ate nze napangisiddwa buki? Kupangisibwa. Ate nga sikkirizibwa kugamba nti oba tubiddemu oba tuddemu tukole bwe tuti naye yennaku nange yansigala. Sobola saagala muddemu kunzijukiza nnaku nze gye nayitamu mwe bagundi. Era ekyo kyayagala muka munno omugole yali nnaku eyo. Namukwata. Tujja twandikira awo.